Nakintu Mukama yamuwa omukisa. Abantu bayogeranga buli lwa Sunday. Oluvannyuma olw'obulumi bwonna Katonda yamuddiza okwagala. Naye singa baali bamanya amazima. Emikono gya Nakintu gyakankana ng'atunga ekkanzu ey'omugole ku Lwokubiri akawungeezi. Ku mabbali awo waliwo omugole omukyala omulala eyali yeesunga era ng'anyumya ku mbaga ye bw'enaabeera. Nakintu mu butaali bugenderevu yeefumita era akagalo kavaamu omusaayi ne gutonya ku kkanzu enjeru gye yali atunga. Ne kyefaanaanyiriza nga omusango gwe yali alina ku mutima gwe buli lwe yatunulanga mu maaso ga John omwami we. Nakintu yalina byonna. Omwami eyali asinze ettaka ku yali atambuliranga, abaana 6 abalungi era abawulize, kw'ossa ne bizinensi eyaleetanga abakyala abalala obuggya, ekitiibwa awamu n'okwagala. Peter teyali kigendererwa kya kubeera wa mugaso, wabula emyaka 6 emabega yali kasitoma wa bulijjo. Yali musajja muwanvu era ng'ayambala bulungi, ng'awunya bulungi era ng'ayogera bulungi n'akamwenyomwenyo. Ebigambo bye ebyasooka tebyalina kabi. Baŋŋamba oli mutunzi ow'engoye asinga obulungi mu Kampala. Wabula ebigambo bye ebyasembayo byali bikambwe. Ng'oli mukyala mubalagavu nnyo. Nakintu yali mwewaze. Yalibadde alowooza ku John eyali ewaka ng'amulinze. Yandibadde ajjukira obweyamo obw'obufumbo bwe bwe yeeyama emyaka 3 emabega. Naye teyakikola. Mu kifo ky'ekyo Nakintu yagwa bugwi n'agwira ddala mukwano ne Peter. Okumala emyaka 6 baazimba obwakabaka obw'obulimba. Hotel room ezaawunyanga enkwe, amasimu agaakwekebwanga wansi wa piro, ebiboozi ebyatungibwa mu ntunga ey'omulembe. Ngenda kunnyuka leete leero mukwano, Nakintu bwe yagamba John ng'omutima gwe gukuba olw'essanyu ery'obulimba. Kasitoma wange alinamu obuzibu era nnyinza okulwayo. Bw'atyo Peter bwe yagamba Grace, mukyala we ow'emyaka 15, nnyina w'abaana be 3, omukyala eyamubeererawo mu mbeera yonna. Amaka 2, obulamu 12, obutalina musango, nga byonna bizimbiddwa ku musenyu. Wabula ku Friday kiro Peter yakwata essimu n'aweereza Nakintu message. Sisobola kulekawo era tokirowoozangako. Sisobola nakulekerawo okulowoozaako. Sobola kulekerawo okulowooza ku lususu lwo, emimwa gyo, wabula John musiru obutakutegeera ng'oli wa byewuunyo. Okuddamu kwa Nakintu kwajja mu sekonda ntini nnyo. Enkya mu kifo kye kimu John nja mutegeeza nga bwe ngenda okukola ku bagole era nja kulwayokko. Nkwetaaga mukwano Peter, nkwetaaga. Nze kuggwe ndi mulalu, Peter yawandiika. Yeggwe mukka gwenzisa era gwe byonna ebyange. Yanyiga sendi, omutima gwe nga gukuba olw'okwesunga awamu n'obuswavu. Oluvannyuma yakola ensobi eyazikiriza byonna. Teyasazaamu obubaka bwe, obubaka teyabuggya mu ssimu. Bukya ku Lwomukaaga Grace yakwata essimu ya Peter akebera essaawa kuba yalina okugenda okulaba omusawo ow'amannyo. Anti eyiye yali mu kiyungu ng'ekyajinga. Bwe yagibukkula bw'ati yatuukira ku message, nkwetaaga mukwano, Peter nkwetaaga. N'asengula ng'azza waggulu, bw'atyo n'azza waggulu
n'alaba ebifaananyi, hotel receipts, ebisuubizo, pulaani zonna. Grace ne yeebuuza, omuntu gwe nasulanga naye y'ani? Essimu yagwa okuva mu mikono gya Grace nga gikankana. Yali takyasobola na kussa. Ekisenge kye yalimu kyafunda ng'alowooza emyaka 15 egy'obufumbo. Abaana 3, obulamu obwa bulijjo obw'okwesiga. Byonna yabirowooza n'agamba bino byonna bitulimu bya bulimba. Okuleekaana kwa Grace kwaleetera Peter okudduka okuva mu kinaabiro. Tawero ng'agyesibye mu kiwato ng'akyalina ne sabbuuni mu maaso. N'ayita Grace, kiki ekiguddewo? Wabula Grace yakanyugira Peter essimu n'emukuba mu kifuba era n'egwa wansi. Eddoboozi lya Grace lyalinga ekisolo ekirumiddwako. N'amubuuza ani Nakintu. Amaaso ga Peter gaafuuka ameeru okusinga ekitambaala. N'ayetandika okwennyonnyolako, omwagalwa, nsobola okunnyonnyola emyaka 6, okunnyonnyola nga bw'akulalula, okunnyonnyola nga bw'ali omukagossa, okunnyonnyola ng'omukazi gw'oyagala era nga ye buli kimu mu bulamu bwo. Grace, nkusaba. Peter yamusaba nga bw'amukwata ku mukono. Olw'obusungu obungi, Grace yakuba Peter oluyi era n'amugamba tonkwatako, togeza okunkwatako n'engalo ezo z'okwata ku Nakintu omutunzi w'engoye. Oluggi lw'ekisenge lweggula, abaana baabwe baali bayimiridde awo n'amaaso agajjudde entiisa era nga bakaaba. Maama, taata, lwaki mulwana? Grace yatunuulira abaana be yazaala, abaana be yayonsa, abaana be yakuza, kumbe nga kitaabwe yali agabana bitanda mu hotel ne Nakintu, omutunzi w'engoye, ekintu ekyamumenya ennyo omutima. Mubuuze kitammwe, yayogera mpola, mubasabe annyonnyole lwaki amaka gaffe gaweddewo. Bantu bange, Nakintu anaakola ki? Peter anaddamu atya? Amaka 2 agamenyese gasobola okuwona? Watch out for part 2.